waliwo amawulire agatandise okusaasaanya agalaga omukulu Mathias Mpuga Nsamba mwalina enteeseganya gy'agenda okubeeramu n'omukulu Yosete Buhabulwa ku famire z'abantu babadde agenda mu maaso ng'akyalira babadde agenda mu maaso n'okulaga omukyala Wangadi obujulizi nti bannayuganda abaawambibwa n'atugamba nti tebaliiyo, bannayuganda bano gye bali, era abadde Mathias Mpuga Nsamba akola omulimu gw'amaanyi okuba nga akyalira famire zino. N'ekitujje enviiri ku mutwe kwe kuvaayo ate ne tufuna amawulire agagamba nti Kyagulanyi nti omukulu Mathias Mpuga Nsamba kitaffe leader of opposition gwe tubadde tuwa ekitiibwa, gwe tubadde tugamba weewaawo leader of opposition waffe omulungi leero okikoze, nti ate yayagala kusinkana mukulu Yosete Buhabulwa boogere ku nsonga zino ez'okubanga baganda baffe mikwano gyaffe bano mbu bagulirwa famire zaabwe nga lwaki Mathias Mpuga Mathias Mpuga Nsamba ekino oba okikola ffenna twebuuza kivudde ku ki, kivudde wa, binani abitandise, obuyinza buvudde wa? Baganda bange, mikwano gyange, bino tetujja bikkiriza. Mathias Mpuga Nsamba mukama waffe tukusaba n'obuwombeefu obungi, ng'era tukutegeeza n'obuwombeefu obungi nti muganda waffe ekyo tekikkirizibwa era tetujja bikkiriza. So tusaba kye twandisabye kwe kulaba nga munnange tukwasaganyiza wamu okulaba nga tuwanja baganda baffe, ate era ekyasalibwawo nti tetugenda kukkiriza kubeera n'abantu bano we tuli, era tugenda kukkiriza kutuula na famire ya Yoweri Kaguta Museveni kye tuba tutambulirako. Bannange tetuva ku bigambo byaffe, tutambule nga tuli b'amazima, ensi lw'ejja otwaniriza, tutambule nga tumanyi kye twagala, ensi lw'ejja otwaniriza. Tetukkiriza, tetugenda bikkiriza Mathias Mpuga Nsamba kitaffe, tukusaba ne tukwegayirira nti kino tekigenda kukkirizibwa. Uganda tebajja kyesanyukira kubanga kino ekintu kyafiiramu obulamu bw'abaana baganda baffe, mikwano gyaffe baaluzinga obulamu bwabwe. Tokkiriza, tukusaba olemere ku mulamwa abo bonna abaagala okukutiisatiisa, abaagala okuteekawo ebyabwe, abaagala okukusendasenda ate ogenda osinkane omumpembe. Bannange mukama waffe tukusaba weekube mu mutima, omanye buno bulimu bw'abantu ate era ne famire z'abantu abo nazo zikutunuulidde era okipinge nga omuliro gutambula. Awo tujja tuuka ku buwanguzi era tujja funa ekituufu kye tubadde tulwanirira. Tunasiima nnyo ng'owulidde omulanga gw'Abannayuganda era nga n'ensonga yaabwe ogikozeeko. Bino ebyabano bye balowooza nti bagenda kuguwa obusente, ssente tezisinga bulamu. Twagala bulamu bw'abantu baffe kubanga ssente ziggwawo, naye ate obulamu abaana bano abato kifaananyi kye tubawa singa onaabanga ogenze n'oteesaganya ne Museveni agenda bawa ssente mmeka, kitaabwe zeyandibawadde, bye yandibakoledde okubanga bafuna essanyu eryo erya taata. Bannange tukusaba obeere mwegendereza. Nga bwe mbiraba we mubiraba oba nze mbiraba bulala. Mwana omusajja ono Mathias Mpuga ebyaddala we simupikaamu, bwe simupushingamu, bwe simumulisaamu mba mukyamu, mba muntu eyeeyagaliza, mba muntu atasiima. Olaba kambabulira ekintu kimu kino. Bw'otaggululako ebigere n'ogendako ebutabika, ffenna tumanyi abaliyo balwadde, naye gw'ogendayo weemanyi oli mulamu. Naye bw'otuuka eyo n'otuuka ku balwadde abo, ate bo baba bakulaba nga ggwe omulwadde, bo be balamu. Mukyo ntegeeza ki? Nti bw'akwata ejjinja ali kasukire, ate gwe naawe totuula awo n'oloba bulobe n'ogamba oyo mulwadde. Naawe kwata ejjinja, kale nawe bw'onaakwata ejjinja ajja kumanya ono mulamu, ffenna tuli balamu. Mukyo ntegeeza ki? You can't act normal in abnormal situations. You have to act abnormal in abnormal situations. So kakati Bwana Mathias Mpuga, leader of opposition, wokutte taata toto, nyweza obwo butambi bwe mwakutte n'obudde bwe watutte n'otuuka ku famire z'abantu abo.
n'oyogera n'eŋŋanda z'abantu abo abaabuzibwawo, eyo yonna evidence. Olwaleero yali agobye omusango ogwo omukyala wangadi wa Uganda Human Rights Commission eyali agobye omusango ogwo ne fayiro ng'agigaddewo. Olwaleero fayiro yazzeemu n'aziyita. Yes, ekyobutadda mu parliament boycott, ate temukkiriza genda mu meeting, inside meetings n'abakulu abatwala ebyokwerinda mu ggwanga muno. Tokkiriza. Buli kimu kyonna kirina kukolebwa mu lujjudde ku fulo ya parliament. Gavumenti ennyonnyole wa abantu bano gye bali. Oba bafu baleete emirambo. Lwansonga obujulizi weebuli, obukiripu obumu weebuli, abantu bano nga bawambibwa batwalibwa. Ekyenjawulo wano, Amini bagamba yattanga abantu, naye Amini yasobolanga okutuula mu kamera ne yeewakana. Oba abaana be basobola okutuula mu kamera ne beewakana, lwansonga tewali bujulizi. Naye olwaleero ku mulembe gwa Yoweri, obujulizi weebuli. Evidence weeri. Buli kimu weekiri. Tebalina we bagenda keera ku makya beewakane. Kubanga obujulizi ebizibiti weebiri. Kakati wano wowulirire emboodooli. Abatooletoole, abagwagwa, abawumba tuutu. Omuwulira aleekaana ajaliriza. Ndi leader of opposition ne wafuluma parliament. Ababaka opposition ne bafuluma parliament. NRM talina kyagenda kukosebwa. Museveni talina kyagenda kukosebwa okujjako omuntu wa wansi gwe bakiikirira. Kakati olwaleero we babanga bali mu parliament omuntu wa wansi afunyeemu ki? Era ng'oludda olw'opposition weluleeta ebiteeso bills ezigenda oyamba omuntu wa wansi ziyitamu, oba NRM esinza ababaka abangi era ezituulira ne zifa. Let it be on record. Buli MP wa NRM awagidde kibuzaawo bantu okutyoboola eddembe ly'abannansi oyo agenda on record. Nabagamba Museveni avaawo, Yoweri akeera ku makya n'avaawo. Naye ekibuuzo kiri nti gwe minisita, gwe MP ogenda ne Yoweri oba ogenda kusigalawo wano? Yoweri akeera n'agenda ne famire ye. Ekibuuzo kiri nti gwe minisita, gwe MP, ne gy'onaddukira mu buwaŋŋanguse, nkugambye buno obujulizi weebuli vidiyo zino weeziri. Ne gy'onaagenda mu buwaŋŋanguse ogenda kusangayo bannayuganda, either abamu be wattira bakitaabwe, abamu nga wateekamu omukono mu kubuzibwawo kw'abakitaabwe ne babba baabwe. Omanyi NRM yoyo yeepika tesobola kuvayo mu lujjudde bweti neeyimirira, yeekweka mabega w'abantu. Emabegako Mathias Mpuga gwe badde bajulirize nnyo. Mathias Mpuga wakabi, ye mubaka owakabi. Olwaleero Mathias Mpuga niwe yeggudde ku maaso n'amanyi nti adeeringa n'abalalu naye kafuukeko omulalu. Olwaleero Mathias Mpuga yayimiridde ne yeebaza kansala eyazzizaamu amagezi bakansala banne. Embwa za NRM oyo Mathias Mpuga naye wuligani kati awagira atya omuntu eyakubye banne, eyakubye balidazi banne wabaffe. Ereru eyagenda ekasese natta abantu neyiwaako n'obujulizi. Museveni yamukolera ki? Teyamufuula Lieutenant General, yamwongera lanka n'amufuula ne Command of Land Forces. Kati osiwuligana Uganda tulina bannabyabufuzi obwebuza amagezi nga bwetaaga muggo. Seriously, tulina bannabyabufuzi n'obuntu obwebuza amagezi. Yes, Honorable Mathias Mpuga temuyingira parliament. Abagamba nti ne sente muzigane ne allowances. Ezo sente muyino zifuna ne allowances lwansonga era mukola cause you advocate for human rights.
omusiru embata ekugamba nti ne ssente muzigane gigamba olimbaata ne wembeera wabweru as long as ndi mu kulwanirira human rights. Ekyo nakyo kinkakatako ng'omubaka nina okulwanirira eddembe ly'abantu b'enkiikirira era nsigala nkola. Ssebo tobuzibwabuzibwa, tojjibwa ku mulamwa, twagala abantu bali ludda wa. It's on record. NRM yabuzaawo abantu, yawamba abantu, drone zibaddengawo, kyova babadde bakuba ne documentary tebagyagalira ddala lwansonga it's evidence. Buno obujulizi obutagenda kusiimuka, mwazanya ne generation enkya, mwazanya ne generation enkya. Temwamanya nti bannayuganda balikwata amasimu ne bagakozesa ekyomugaso. Mwalowooza amasimu bagenda kulabirangako butambi bwa buseegu na kutambulizaako lugambo, naye amasimu gabakutte ebikolwa byammwe byonna. Nkiddamu Amini yeewakananga naye Museveni tolinawo ogenda kwewakana, mugenda kuleeta abantu baffe. Mathias Mpuga genda maaso ne boyikooti mpaka gavumenti evuddeyo neetuwa abantu baffe era nennyonnyola wawe bali ate mu lujjudde ku paaliyamenti y'eggwanga, so si mu nkweseso. Atawo mampeera aba nguso ogenda kusangayo bannayuganda either abamu bewattira bakitaabwe, abamu nga wateekamu omukono mu kubuzibwawo kw'abakitaabwe ne babba baabwe. Omanyi NRM yoyo yeepika tesobola kuvayo mu lujjudde bweti neeyimirira yeekweka mabega w'abantu. Emabegako Mathias Mpuga gwe badde bajulirize nnyo. Mathias Mpuga wakabi ye mubaka owakabi. Olwaleero Mathias Mpuga niwe yeggudde ku maaso n'amanyi nti adeeringa n'abalalu naye kafuukeko omulalu. Olwaleero Mathias Mpuga yayimiridde ne yeebaza kansala eyazizzaamu amagezi bakansala banne. Embwa za enyanza oyo Mathias Mpuga naye wuligani kati awagira atya omuntu eyakubye banne, eyakubye baliidaazi banne wabaffe. Ereru eyagenda ekaseese natta abantu neyiwaako n'obujulizi. Museveni yamukolera ki? Teyamufuula Lieutenant General, yamwongera lanka n'amufuula ne Command of Land Forces. Kati osiwuligana Uganda tulina bannabyabufuzi obwebuza amagezi nga bwetaaga muggo seriously. Tulina bannabyabufuzi n'obuntu obwebuza amagezi. Yes, Honorable Mathias Mpuga temuyingira parliament. Abagamba nti ne ssente muzigane ne allowances, ezo ssente muyino zifuna ne allowances lwansonga era mukola cause you advocate for human rights. Omusiru embata ekugamba nti ne ssente muzigane gigamba olimbaata ne wembeera wabweru as long as ndi mu kulwanirira human rights. Ekyo nakyo kinkakatako ng'omubaka nina okulwanirira eddembe ly'abantu b'enkiikirira era nsigala nkola. Ssebo tobuzibwabuzibwa, tojjibwa ku mulamwa, twagala abantu bali ludda wa. It's on record. NRM yabuzaawo abantu, yawamba abantu, drone zibaddengawo, kyova babadde bakuba ne documentary tebagyagalira ddala lwansonga it's evidence. Buno obujulizi obutagenda kusiimuka, mwazanya ne generation enkya, mwazanya ne generation enkya. Temwamanya nti bannayuganda balikwata amasimu ne bagakozesa ekyomugaso. Mwalowooza amasimu bagenda kulabirangako butambi bwa buseegu na kutambulizaako lugambo, naye amasimu gabakutte ebikolwa byammwe byonna. Nkiddamu Amini yeewakananga naye Museveni tolinawo ogenda kwewakana, mugenda kuleeta abantu baffe. Mathias Mpuga genda maaso ne boyikooti mpaka gavumenti evuddeyo neetuwa abantu baffe era nennyonnyola wawe bali ate mu lujjudde ku paaliyamenti y'eggwanga, so si mu nkwe obwebuza amagezi. Yes,
Honorable Mathias Mpuga temuyingira parliament. Abagamba nti ne sente muzigane ne allowances. Ezo sente muyino zifuna ne allowances lwansonga. Era mukola cause you advocate for human rights. Omusiru embate ekugamba nti ne sente muzigane jigamba olimbata ne wembera waweru as long as ndi mukulwanirira human rights. Ekyo nakyo kinkakata kongo omubaka. Nina okulwanirira eddembe ly'abantu benkiikirira era nsigala nkola. Sebo tobuzibwa tojibwa ku mulamwa twagala abantu bali luddawa. It's on record. NRM yabuzaawo abantu. Yawamba abantu, drone zibaddengawo, kyovola badde bakuba ne documentary tebajagalira ddala. Lwansonga it's evidence. Buno obujulizi obutagenda kusiimuka mwazanya ne generation enkya. Mwazanya ne generation enkya. Temwamanya nti bannayuganda bali kwata amasimu ne bagakozesa ekyomugaso. Mwalowooza amasimu bagenda kulabirangako butambi bwa buseegu na kutambulizaako lugambo. Naye amasimu gabakutte ebikolwa byammwe byonna. Nkiddamu Amini yeewakananga ne Museveni tolina wogenda kwewakana. Mugenda kuleeta abantu baffe. Mathias Mpuga genda maaso ne boycott mpaka gavumenti evuddeyo neetuwa abantu baffe era n'ennyonnyola wawe bali. Ate mulujjudde ku parliament y'eggwanga. So si mu nkweseso. Webale nnyo mukwano gwaffe n'owamutwe n'okusomesa okulungi ne clarification yeeyo ennungi ennyo. Tukusaba taata Mathias Mpuga yamba taasa bannayuganda baako kyotukolera tokkiriza genda mu mikono gy'abano basajja kubanga tubamanyi batugumbuzi, tubamanyi batema mission zaabwe tuzimanyi era tusaba nese kusaba ffenna otuyambe tokkiriza kugenda kusinkana bano bisajja. Bino ebisajja tebirina kye bigamba, bino ebisajja tebirina kye bizzaako, bino ebisajja byajja kusaanyaawo, byajja kutulugunya, byajja kwonoona. Tebirina kyanjawulo kye byatuleetera. So mukwano gwaffe, so muganda waffe, so muganda waffe, so mukwano gwaffe, so munnayuganda kwegamba ffenna tugozesa eddoboozi limu tulwanyise ebisajja bino bive mu ggwanga lyaffe bifuneko ewalala webigenda olwo Uganda etambule ng'etambula ng'egenda mu maaso. Bantu tebalina kye batugamba, ffe tusimbudde the Kyagulanyizi, tusimbudde tusimbudde the Kyagulanyizi, tusimbudde